Olwaleero tukuza Sunday ey'15 mu budde obw'omwaka. Sunday yaffe eyaleero era nga Keleziya bwetegeka nti abakristu okutendereza kwaffe tekugwa bugwi. Sunday eno amasomo gatuwa okuddamu okwebuulirira ku kuyitibwa kwaffe naye nga tuzimbira ku masomo aga Sunday yaggwa. Sunday ye-14 yali etujjukiza nti ffenna twayitibwa ate ffenna Omukama atutuma. Newankubadde wayinza okujjawo ebinyigiriza naye Omukama asigala atutuma ate enneema ye nga etumala. Sunday ya leero nno mu ngeri ey'enjawulo eddamu okukkaatiriza ffenna ababatize, ffenna abalondebwa okuyigiriza evanjiri, ffenna Omukama baatuma okuviira ddala amatandika Omukama yatulonda. Zabbuli mu ngeri ey'enjawulo etujjukiza bulijjo nti Omukama yatumanya nga tetunnaba na kutondebwa mu mbuto z'abamaama baffe, era bw'atyo Omukama oyo yatumanya n'atulonda ate n'atutuma tugende mu nsi yonna. Obutuma obwo nno ffe abakristu bwe tutambulirako bulijjo nti Omukama teyatulonda bulunzi n'atuleka awo, naye n'atuwa n'omulimu, n'atutuma, n'atuteekako sitampu ye nti tugende tumanyise amawanga gonna. Ebyo bye tuwulidde mu ssomo eryokubiri. Essomo erisoose tulira Amosi omutume. Amosi omutume ng'Omukama amaze okumulonda yagenda ayigirize oba alangirire ekigambo kya Katonda. N'agambibwa nti gwe wano tokkirizibwa kulangirirawo kigambo kya Katonda. Mu Bethel eyo kabaka gy'atuula ye sanctuary ya kabaka, genda eri ewalala. Naye Amosi omutume atujjukiza ffenna nti newankubadde mu bifo bayinza okugamba wano tusaanidde kulangirirawo kigambo kya Katonda, newankubadde abamu bayinza okugamba okusaliriza wano eno tulangirira naye walala genda, ffe Omukama atujjukiza ku Sunday eno ffenna tuyina okulangirira. Tetuliiko komo nti oyina kukoma wano, tetuliiko nsalosalo nti oyina kukoma wano, naye tuliwo kulangirira kigambo kya Katonda. Era bw'atyo Omukama ebiseera byonna by'aba tuteereddewo tubyeyambise mu ngeri nnyingi tusobole okulangirira ekigambo kya Katonda. Ate embeera eno ey'omuggalo ekijjayo mu ngeri ennungi nti newankubadde abantu bali mu maka, bangi bali mu nju zaabwe enzigalire, bangi tebasobola kusukka disitulikiti zaabwe, abasinga tebasobola kuva mu nsi zaabwe, naye Omukama oyo atutuma okusukka ne ku nsalo yennyini atuwa n'obuyinza tulangirire oba kyonna ky'osobola okukozesa nga kinaasukka ensalo ezo kikozese. Ffe wano tukozesa YouTube, abalala bakozesa Facebook, abalala bakozesa TV. Ekyo Omukama kyayagala tukozese. Omukama kyatutuma mu butume bwaffe kulangirira kigambo kye. Ate evanjiri y'olunaku olwaleero mu ngeri y'enjawulo eddamu okutujjukiza ng'Omukama baatuma tuleme kulindirira biki bye tugenda kufunamu, tuleme kwetikka bitagenda kutuyamba. Bantu bangi bamanyi okutumibwa ne batandika okugamba ate muntumye nga siina ntambula ya mulembe, ate muntumye nga siina byambalo, nga siina kyakulya. Omukama olwaleero ng'atutuma ddamu tugamba ebyo mubireke, ng'atuma abayigirizwa be ebyo mubireke. Teweetaaga mmere, teweetaaga ngatto, teweetaaga nsawo, ekanzu weetaageemu. Omukama kyagezaako okukkaatiriza ebyo ebiyinza okutuzitoowerera ku mulimu tuleme kubyetikka, wabula tutwale ebyo byokka ebyetaagisa. Mu vanjiri Omukama akkaatiriza lwakiri omuggo ogwo ogutambula nga tulaba abasumba nga bakwata emiggo okulunda endiga. Naffe Omukama bw'atyo bw'atutuma tukwate lwakiri omuggo, nti omuggo ogwo onaasanga ebyewalula obikube obibetente. Bw'onaasanga obuliga obubuze okozese omuggo ogwo obusikeyo budde ku kkubo lya Katonda. Bw'onaasanga eweetaaga okugolola okozese omuggo olage nti lino ly'ekkubo ettuufu, naye bino ebirala bireme kutweraliikiriza. Ate ensangi zino bantu bangi mu kulangirira ekigambo kya Katonda batunuulira ebyenfuna.
Kinzijukiza lunaku lumu omuvubuka omu mu kisomesa ekimu bali bakagulawo akabondo kaabwe nga banoonya abakristu abagwa mu akabondo. Omuvubuka ono yakola kinene nnyo okugenda nju ku nju ng'awandiika abakristu, era weewaawo yasanga bangi abali batamanyi na Keleziya gyeri. Naye omuvubuka ono bwe yatuuka ewasa abakristu yali yakalondebwa n'amugamba, omulimu ngukoze, bano be bakristu abapya benzudde era mbabuulidde Keleziya weeri ne mbagamba n'okubagamba nti gwe Ssaabakristu waffe. Ebyo byali birungi era Omukama ffenna byatutuma okukola. Naye omuvubuka ono bwe yamala n'agamba Ssaabakristu we, naye Ssaabakristu, guno omulimu ngukoledde wiiki nnamba, kati nze nfuniramu wa? Abantu nno nga bakoze omulimu gwa Katonda bangi banoonya era balindirira bamanye tufuniramu wa? Banoonya ssente, banoonya okufuna ekyokulya mu mulimu gwa Katonda. Naye ffe Omukama Sande n'addamu tujjukiza tuleme kukolerera ekyo ekyokulya oba ssente ziyinza okuva mu mulimu ogwo, wabula tukolerere kimu okulangirira amawulire agasanyusa. Ate nga tugalangiridde, Omukama atuteekako omukono okuwonya abalwadde, okuzza engulu abo abaweddemu essuubi, ate n'okuzzaamu obulamu mu ebyo ebiweddemu obulamu, nga tulabira ku bayigirizwa mu Vvanjiri. Omukama abeere nammwe.